nga parliament sigwe mulundi ogusoose okubinoonyerezaako era tukyanoonyerezaako eggwanga bw'aba mulwadde aliko oxygeni naye ekyokukola tekiriiwo. Uganda Airlines si yeyokka ekola losses. In fact ennyonyi eri emu mu Africa etakola loss okusinziira ku investigations zange yeya Ethiopian Airlines. Nezino zona kuba ye yambibwako nnyo state. Nezino zonna ndazikola loss. Kati Uganda Airlines baali bagizaawo nze omu ku babaka be bayita ne tugenda nga bagizaawo. Ne waliwo statement omukulu chairman board of directors gye yajja n'akola mu kakiiko kafa aka finance aka parliament. I think it was Uganda Airlines. I think ndowooza ali 2018-2019 we yajja n'agamba nti tugenda kukola loss for the next 10 years. We shall break even by 2029. Naye olw'okuba nti abantu baffe bano bawuliriza ebintu ne babirekawo mu bbanga yakyogera chairman board of directors. Kubanga okuzzaawo kw'ennyonyi eno kwali kwa kipayopayo kwa kifere era bwe bajja mu kakiiko kafe aka finance minister ogwanga kwa airlines kiba kya kifere ennyonyi ezaali ku kisaawe bwe bankubuuza olowooza zaalagawa fe bulijjo tubuuza mu Museveni yasangawo ennyonyi 49 nga kuliko n'eza kago zaabulanga mpiso ku kisaawe obadoga bawuliza n'ababirekawo gwe wawuliriza nti nkugambe yajja mu kakiiko era ne nkugamba ne bakomawo mu kakiiko kaffe aka finance mu parliament by then Kadaga yali speaker ne batugamba nti bazizaawo airlines naye ekyasinga okutwewunyisa nga Uganda erinamu 1% ku Uganda Airlines ne tubuuza mukulu Kasajja kubanga naye yali omu kubafunyemu shares honorable minister Kasajja ne tumugamba nti ate ogamba eno Uganda Airlines naye ate tulaba Uganda erinamu 1% share n'agenda tugenda okulaba ate akomyewo enkeera bubakiyisiza misinde kakati ffe tetutunuulira nnyo mu kyalo ono era nalabye ababaka ba parliament abamu abalina endowooza zaabwe ez'ekito nga tribalizinga issue za Uganda Airlines. Uganda Airlines for Ugandans seri tribal. Nti fe abeegindi gundi waffe temumukwatako yakulya ennyonyi tubeegayiridde nnyo bwe mubeerayo n'ezeewammwe ku kyalo ze muba muwaza abamanaginga. This is Uganda Airlines run by taxpayers money. So simu abaveeyo ne mutandika okweteekangamu obukundi nga babakutte nga mubbye mufe abeegindi waffe temumukwatako alina kubba tubeegayiridde nnyo bwe mubanga mulina ennyonyi ezeewammwe eyo gye muva mu abeegindi abaleeta olujanjajanja mumuwa amanaginge naye sebo Uganda Airlines ebadde ekola losses kuva yatandika si eyokka kampuni eri abused kubanga mwe mwakiteekawo kali kya Mwami Museveni